News ava mu ggwanga erya Lebanon olunaku olwaleero nga 23 mwezi gwa February mwaka gwa 2025 lwe lunaku lwe balonda okubanga bakola kye bayita farewell eri omukulembeze yali omukulembeze w'aba Hezbollah Hassan Said Nasrallah nga bakikoledde mu stadium waneeno mu Beirut. Babadde bakyali awo ennyonyi z'Abayisirayiri ez'entalo ezabaweebwa nti America ne babayisaamuko munnange ne babayisaamuko kubanga babatiisa lwansonga abantu babadde bangi era babadde tebasuubira nti bano abantu bonna omanyi mainstream media z'abazungu tezigenda kubalaga bino ebintu. So ono independent journalist musajja mu America bamuyita Jackson Hiko nga following ku social media platforms zonna n'olaba yasookedde mu Qatar n'akomekerera nga n'interviewinga yo mukulembeze political leader wa bureau ya Hamas n'agenda mu ggwanga erya Lebanon documenting eno olunaku olwaleero. So abantu stadium bwetyo bweyabadde obwengula bwolabaawo bwengula Abayisirayiri babayisizaamuko ennyonyi era eddoboozi n'oliwulira nabo ne bawaga ne bagamba mulimba. Anyways ebyo bikolwa bya butiitiizi bikolwa bya kutiisatiisa but these people Abayisirayiri n'abazungu kye balema okutegeera ku bantu bano nti tebali ready, tebatya kufa. Okitegeera bamanyi ffenna lyekkubo oba gwa musoose oba yakusoose. At the end of the day we all meet there. Naye ennyonyi tezayiseemu buyisi, zayiseemu ne ziboomingako ebitundu ebimu mu southern Lebanon. Naye tujjukire nti bagamba nti bakyali mu ceasefire. Ompulira bulungi baagana n'okugjayo amagye gaabwe like violating a ceasefire the way they please. Ate tewali ayogera ku nsonga ezo. Anyways abakulu bangi okuva mu ggwanga erya Iraq, okuva mu ggwanga of course erya Iran babaddeyo ku mukolo guno which wouldn't be a smart thing. Israel okubanga esuula bomu katinga ku kifo kino kubano kono okuguno omujjuzo gw'abantu ogwabadde mu kino ekisaawe. So bwe batyo bwe bakikoze Israel yabadde esuula mu Tabana in South Lebanon. Israel yabadde esuulayo bomu nga eri we celebrating omukolo bwe yalabye ekyo tekibamalira ne bagamba kaba bayiseemuko ne baziyisaawo kwennyonyi enwanyi nga bamanyi oba abantu bagenda kudduka beerinnye wabeerewo stampede. Oba stampede ogimanyi ono namungi w'abantu jugenda abantu bajjudde ne wabweru babaddeyo by the way tebagenda balaga bino ebifaananyi naye singa wabaddewo party ebadde nga oba tewali bantu biki eyo bandi badde bakasalamu ne bakinga ke babalaga naye they don't have a part like that to show you. So ne babayisaamu ennyonyi nga bamanyi bagenda kudduka emisinde beerinnye wabeerewo stampede tikyabaddewo please. Anyway video eba teweddeyo kyagenda oginoonye ku gundi ku YouTube. Ngenda kwatachingako buno clips bonna nga ono omunamawulire ali independent bwe yakutte naye nga mwali n'agamba naye yeerabiddeko first hand Abayisirayiri effujjo lye bakola. Tujjukire nti okubuusa ennyonyi n'ozingiza mu space y'eggwanga eddala eyo ebeera violation of international law. Already bagenze ne baliziyisaayo ne baboominga ne babreakinga ceasefire si gwe gusoose naye nga babadde nga bakikola. So eyo yembeera eryawo yembeera eryawo nga woolaba nti luno lwe lunaku lwe balonzeewo okubanga bakola farewell eri yali omukulembeze waabwe eri omusajja abadde omulwanyi era nga abo boolabaawo be banene ababadde ku mukolo guno. Twabaddeko ne deputy chief owa IRGC ne deputy foreign minister w'eggwanga lya Lebanon naye yabaddeyo n'abalala abatayagadde kubanga balabika ku gundi abatalabisobodde kubanga balabika ku cameras. Naye nga yes kino kikulaga ki kono namujjuzo w'abantu ono namujjuzo w'abantu gwe njagala tufokasingeko kiraga nti omanyi Abayisirayiri bagenda ne babakuba propaganda okuva wekiri nti be bacontrollinga media ne bagamba basajja twabakuba ne bamalawo mu Gaza mubalaba bulijjo nga webali bakyaliwo bakyatambula. Mu Lebanon bwakugamba nti Hezbollah tekyalina maanyi
okitegeera tujjukire nti amaanyi gava mu bantu bw'olaba abantu bwe bati nga bakuŋŋaanye ku koozi emu mwe gye mugamba nti eyo koozi infu terina kubeerawo kikulaga ki? Kikulaga nti mwe n'abantu abakuŋŋaanya awo endowooza zammwe za njawulo bali bagamba nti bo ekintu kyabwe kirina okusigala nga kitambula mwe mugamba mbu tekirina kubeerawo. Who are you? Kuba bali be batuuze b'ensi ofuna bulungi be batuuze b'ensi be muttira abantu baabwe be mukola ki ate n'ebikolwa babiraba nti muleka okubanga mulwanagana n'abantu be mulina okulwanagana nabo ne mubalumba eno mu bibuga nga bali ku byabwe tebalina ku saidi y'abali oba tebalina kubeera nabo bali eyo betundira kabalagala waabwe ne mubasuulamu bomu. What do you expect? At the end of the day bagenda kubanga banoonya bali ababalwana nabo bagambe bannaye nange mu nnyingi zeemu tulwane ku bana abasajja lwa nsonga olaba batulumba n'eri fe abatabaliiko. You understand? So eyo y'embeera eriwo. Now, mainstream media tegenda kulaga bino. They are not going to show you anything like this. Lwansonga boba ina narrative yaabwe gye baagala okuvuga ofuna bulungi. So tewabaddewo stampede abantu bano abayisirayiri kye baali mu kutegeera ku bantu bano nti okubayisaamu ennyonyi babikuliddemu okitegeera babikuliddemu era ne bandisuddewo like there is no way nti babadde basuubira nti bano abantu bagenda kudduka. If you have common sense okitegeera like these people are not afraid tebatya kufa okitegeera bakulidde mu kufa babeererawo mu kufa every day of their life. Kyova olaba newankubadde nga babeera bamanyi nti abayisirayiri bayinza okujja ne basulawo bomu bwe baba nga bakukola lukuŋŋaana era balukola era baba balina okujja era bajja okitegeera. So there are two different mindsets. Tebalinga abayisirayiri who are interested mu kutta abantu ba bulijjo bwe batyo omanyi tugenda ne twogera bino ebintu ne mugamba nti mwe mwogera biki. Yes, good enough. Ono munamawulire ali independent mu America abaddewo ku scene n'alaba buli kimu nga we bitambudde era n'asobola okubanga aweereza. Anyway, eyo y'embeera ebadde eyo. For today videos zonna I think I've attached the videos as documenting ze yakoze n'endala